أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوكر الدلا تندرز الله سبحانه وتعالى نني بوينزا وين كوميردي nemwebaza okutumazaako omwezi gwa Ramadhan, era nemwebaza okuddamu okutusinkanya mu kifo kino omulundi omulala oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadhan. Musaba atuwa obulamu obulungi n'enkomerero ennungi, akkiriza okusiiba kwaffe, atusonyiwe okwonoona kwaffe n'okusobya kwaffe, atwanguyirize olunaku lwe tugenda okumusinkana. Oluvannyuma lw'ekyebitiibwa, bwe twogera ku kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutusobozesa okumalako omwezi gwa Ramadhan, waliwo omuntu ayinza obutaweeyinga bunene bwa kyengera ekyo. Agati lwaki twasiibye, naye ebyengera biteekulwayo emiteeko ebiri. Waliwo ekyengera eky'eddiini, naimatu ad-din, wabeerawo ne naimatu dunya. Ekyengera nga kikwata ku ddiini, wabaawo n'ekyengera nga kya bulamu buno obw'ensi. Ng'era bwe kiri nti emisiiba giteekulwayo emiteeko ebiri. Waliwo emisiiba nga gikwata ku bulamu buno obw'ensi, wabaawo emisiiba nga gikwata ku ddiini, nga gikwata ku bulamu obw'enkomere. Bw'ensonga yo mugitegedde? Buli kyonna kye tukola Allah kyatusobozesa okukola nga kya ddiini kibeera kyengera eky'eddiini. Kibeera kyengera nga kya ddiini. Buli ibaada yonna gye tusobola okukola kiba kyengera gye tuli, gye tusaanidde okubeera nga twebaza. Lwaki kyengera? Anti ibaada eyo gy'okola mu butono bwayo n'obunene bwayo egenda kufuuka ensonga ekufunyisa oba ekutuusa ku kyengera ekisinga ebyengera byonna nga yejjana. Kyobola Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi entuufu yagamba nti rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Kiraka bbiri omuntu z'asaala nga tannaba kusaala subhi zisinga ensi n'ebigiri. Lwaki? Eraka bbiri zisinga ensi yonna obuzito n'ebigirimu. Omuntu z'asaala nga tannasaala subhi. Lwaki? Kyengera kya ddiini. Kigenda kusinziirako omuntu okubeera ng'afuna ekyengera ekisinga ebyengera byonna nga yejjana. Ntegerekese? Bwe kibeera nga eraka bbiri omuntu z'asaala nga tannaba kusaala subhi, kyengera kinene era zenkana bwe zitya obuzito. Kiri kitya ku mwezi gwa Ramadhan? Ogugguzaawo emiryango gy'ejjana, ne guggazaawo emiryango gy'omuliro, ne guteekesa shayitaani ezisinga okubeera ez'akabenje ku njegere, ne gubaamu ekiro ekikkamu bamalayika nga ne Jibuliiro mwali. Gwenka ekyengera ky'ogusiiba
oyinza kigeraageranya otya singa kiteekebwa mu kitabo ky'omuntu? Naam, kyengera kinene. Idraku Ramadana neematun azima. Kusisinkana omwezi gwa Ramadhan n'ogusiiba nga Allah bw'ayagala kyengera kinene eri abakkiriza. Walaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akomekkereza aya z'okusiiba mu Qur'an nga zinatera okukomekkereza, yagamba nti walitukmilu al-idda, mujjuze ennaku zinabalagira okujjuza. Walitukabbiru Allaha ala ma hadakum, tendereza Allah mumwebaza olw'okubalungamya okusiiba. Mugambe nti Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar walillahi alhamd. Watu byagamba. Era baulama nga Imam Ahmad ne bagamba nti takbira zaidi ento akadu ezisinga okubeera enkakafu okusinga ez'ennaku 10 ezisooka mwezi gwa Dhulhijja. Lwaki? Zajjirako obujulizi obwetongodde. Walitukmilu al-idda, mujjuze ennaku. Walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, mwebaza Allah olw'ekyengera ky'omwezi gwa Ramadhan. Kyengera kinene. Asobola okumanya obunene bwakyo olwaleero be bantu abavudde mu bulamu buno obw'ensi abatuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, bategedde nti omuntu okubanga mu kitabo kye mwongerwamu omwezi gwa Ramadhan kyengera kinene. Ntegerekese naye kiwaddeko ekyokulabirako, naye obudde bufunda, naye kankiwe. Waliwo hadith tera ogisoma ebiseera ebisinga mwezi gwa Ramadhan, nengisomera abantu. Sheikha wange, omu ku basheikha bange abakulu eyaginsomesa, Sheikh Abdul Karim Center, twali tutambula naye nga tuva naye ku William Street, ku Market Street, nanga Abdurrahman, omanyi nti abafu tebenkana n'abalamu. Omanyi nti omuntu bw'afa aba talina kyasobola kwongerako. N'asomera hadith ey'abasajja babiri eri mu kitabo kibeeta Sahih Targhib wa Tarhib ekya Sheikh Albani rahmatullahi alayhi, ngati abasajja babiri basiramuka mu kiseera kyekyo, bagenda mu lutalo. Basiramuka omu najja wali Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, omu n'agenda mu jihad. Naam, omu n'agenda mu jihad. Bali babiri basiramukidde wamu, omu n'agenda mu jihad n'afiirayo. Ne wayitawo omwaka gumu ne munne gwe yasiramuka naye Allah n'atusaajaliye naye n'afa ng'oli yafiira mu jihad. Kyava omu ku basahaba abaloota nga bayingira ejjana bombiriri, naye ng'eyafa oluvannyuma akulembedde eyasooka okufa eyafiira mu lutalo mu kuyingira kwabwe ejjana. Neyeewuunya nnyo eyafa oluvannyuma, bonna bamujjana era bonna bayingira ejjana, okubanga ate eyafa oluvannyuma akulembedde eyasooka okufa mu kuyingira ejjana. Kyava ajja ewa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amubuulira bwe byabadde, n'amugamba nti alaysa qad adraka Ramadana, tomanyi nti ono eyakulembedde gwe walabye nga yakulembedde oli mu kuyingira ejjana yasisinkana omwezi gwa Ramadhan. Toshimanyi nti ono yasisinkana omwezi gwa Ramadhan n'agusiiba ng'oli teyasobola gusisinkana. Wadraka kadha wa kadha wa kadha, n'asisinkana na kino na kiri na kiri, kyenjagala mu kiri kimu. Okusisinkana omwezi gwa Ramadhan n'ogusiiba kyengera kinene okubanga guteekeddwa mu kitabo kyo. Ntegerekese bulungi? Munfunye? Ekyo kyengera kyakyo, ekyo kyengera kya ddiini, kya nkomerero.
kisinga ebyengere ebisigadde nali bawadde ebyokulabirako ku ekyo ebirala naye kankobe ku ekyo akane wabaawo n'emisiiba nayo kitekulayo emiteeka emeka ebiri waliwo emisiiba egikwata ku bulamu bw'ensi n'ebintu by'ensi mathalan singa omuntu afiirwa omwana ogwo musiiba mathalan omuntu singa abadde mugagga n'ayavuwala musiiba mathalan singa omuntu abadde ayina amaka ne gakwata omuliro musiiba mathalan singa omuntu abadde ayina emmotoka nefuna accident nesaana musiiba naye omusiiba gino egikwata ku bintu by'ensi mitono tegirina kyegiri ku misiiba egikwata ku ddiini mathalan okufa musiiba naye singa omuntu ava mu busiraamu omusiiba gwe gusinga omusiiba gw'okufa okulutadde omuntu n'ava mu busiraamu mwannyoko mugandawo muwalawo omusiiba gw'oba ofunye gusinga omusiiba ogw'okufa kwe gusinga lwaki kyekyo kyakoze kigenda kumuleetera okubeera mu muliro obutaguvaamu tekyenkanankana na kufa kwa kiseera kito ate kwa buliwo musiiba ogusinga ennyumba y'okwata omuliro musiiba ogusinga emmotoka okufuna accident musiiba omuntu okuyitwako essala musiiba ogusinga okufiirwa omwana sala nekuyita musiiba omuntu okuyitwako essala ya jamaa ng'olina obusobozi obugisaala musiiba walaba omu yagamba ku baakulembera abalongoofu nti bw'olabanga siri mu layini omanyanga nti ndi makbara banziise ndi mulimbu ntegerekise omuntu okubanga alemereddwa okukola ibaada eyamukakatako egenda okufuuka ensonga emufunyisa ejjana musiiba ogusinga emisiiba egy'ebintu ebyaki ebyensi ntegerekisa bwe bati babulamu bwe bategeera ensonga ezo nga Ibn Hajar rahmatullahi alayhi ekyo yakyogerako mu bigambo ebimu ng'ayawula wakati w'emisiiba munfunye mugaso ogwo njagadde ntandike nagwo nga njogera ku bunene n'obuzito bw'okusiŋŋaana omwezi kwa Ramadaan ntegerekise ekyo nkimaliriza kakati tukomyewo ku darasa yaffe tulina ekitabo kyaffe kino bakiyita sharhu thalathati al-usul okwanjuluza n'okutaputa ebikola ebisatu للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح معالي الشيخ الدكتور يشكلك شرحه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء اليوم كل شيء روى فتوى شيكو لجنة يا كبار العلماء أتتكم معه على كل شيء روى فتوى شيخ صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله يقول الشرح naronda ekitabo kino mu shuruhi nnyingi mubamanya abangi abayanjuluza nga ndaba nti huwa almunasibu lilawami ekisaanira abantu oba bulijjo abatali bamaseeka ate nga ne bamaseeka basobola okufuna omugaso mukyo bamubtadiin abatandika okuyiga irimu wakadhalika n'abali waggulu qad yastafiduuna minhu basobola okiganywa olwo
ekkubo enteekateeka Sheikh gye yakozesa. Twali tusoma ekitabo kino mu darusu ezaayita, twagamba nti kirimu ebitundu bisatu. Ekitundu ekisooka kirina al-muqaddima, kirina ennyanjula. Nyanjula tujja giraba. Ekitundu ekyokubiri kirina sulbul mawdu'i, kirina topiki. Ekitundu ekyokusatu kirina al-khatima, enkomekkereza yaakyo. Kati tukyali kukibayita al-muqaddima, introduction, ennyanjula. Ennyanjula erimu ensonga ssatu. Ensonga esooka al-arba'u al-masailu, ensonga ennya. Mwarisi zetandika nazo ziyagamba ni zaabwe tteeka ku buli muntu yenna. Ekyokubiri al-thalathu masail, ensonga essatu. Yamaliriza nnyo n'aleeta ensonga essatu zeyalaba nazo tuzeetaaga okuzitegeera. Ekyokusatu bayaanu haqiqati al-hanifiyya, mulimu okunnyonnyola obwennyini bw'eddiini ya Ibrahim eyitibwa diinul hanifiyya, eddiini ey'obwesimbu. Eddiini ey'obwesimbu. Ntegerekese bulungi? Ebitundu bisatu. Kakati we tuli sigenda kwogera ku birala bisigadde, kanyogereko kyokka. Tuli ku ntandikwa y'ekitabo, tukyali ku ntandikwa y'ekitabo, tuli ku nsonga ey'okubiri gye twali tusuubira nti tugimaliriza mu darusu eyayita. Gye njagala wabeewo ensonga ze twongera okutunulamu. Ensonga ey'okubiri nga tukolamu revision. Oluvannyuma tugende ku nsonga ey'okusatu mu darusu eddako, inshallah taala n'eyokuna. Tumalirize ensonga ennya omuwandiisi zeetandika nazo ekitabo. Naam. Sinabagenda mu maaso na nsonga nnya, na nsonga gye tuliko, njagala nziremu era mbuuze mmwe. Nsonga esooka mu nsonga ennya nsonga ki? Muwandiisi ze yaleeta. Naam mukadde wange. Al-ilm, okumanya. Omuwandiisi yagamba nti waliwo ensonga nnya ezikakata ku buli muntu yenna okubeera ng'amanya. Bw'atyo byagamba. Yagamba nti elam manya rahimakallah, Allah akusaasire, annahu yajibu alayna, tikitukakatako taallum arba'i masaila, okuyiga ensonga ennya. Ensonga esooka al-ilm, okumanya. Naam, nsonga ey'okubiri mukadde wange oyo mulaba tawandiika, naye olw'okuddingana ensonga zino zayengera ku bwongo bwo. Al-amalu bihi, okolera ku kyomaze okumanya. Nsonga ey'okusatu, naam, ad-da'watu ilayhi, bw'omala okweggyako obutamanya n'omanya, ekiddako kwe kubeera nga olwanagala n'okujja abalala n'okujja obutamanya ku balala. Kowoola abantu obannyonnyola ky'omaze okuyiga era ky'otegedde, obategeeza irimu eno. Nsonga ey'okuna, naam, as-sabru ala al-adha fihi, okubeera omugumiikiriza, obeera okowoola abantu eri okumanya kuno kw'ofunye. Ntegerekese? Naam, tuli ku nsonga, njagala tulye ku nsonga esooka, al-ilm, okumanya. Omumanyi yafunze ekigambo okumanya akiteekamu ebintu bisatu, era ebyo bisatu bye biyimiriddeko ebibuuzo by'omuntu ana byonna. Ne Qur'ani yonna etambulira ku ebyo.
ezo ensonga zonna zirabe nnya sambirako Qur'an namwe ebisatu byebiriwa ebirimu ekigambo okumanya kanfuneyo omulala maarifatullah okumanya kwe kumanya Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri maarifa nabihi sallallahu alaihi wasallam kumanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam songa yokusatu maarifa dini al-islam bil adilla kumanya dini y'obusiramu ng'ogimanya na bujulizi ekibayita okumanya nakyo twakisoma nitukimaliriza akati ekyo kibayita okumanya Allah okumanya omubaka okumanya obusiramu tekisobola kuba na makulu nga tokikoleddeeko kyabaleeta ensonga ekubiri al-amalu bihi okukolera ku kumanya okwo kolera ku kumanya Allah n'omutongoza mu kusinzibwa kwe era n'omwawula n'omusinza yekka n'omwawulira buli kyeyawulidde ye n'ossa ekitiibwa mu mateeka ge n'ebiragiro bye n'okkiriza akulagire era akuziyize ebyo byonna biyingira mu kigambo okumanya Allah subhanahu wa ta'ala kumanya omubaka sallallahu alaihi wasallam n'okkiriza nti mubaka eri abantu bonna era mubaka ow'amazima buli kyayogera mazima tajja kukwagala era kyatteeka okumugondera neweewala n'okubanga buli kyeyavumirira kyeyalaga nti kikyamu obeera wala nakyo okumumanya n'obeera nga mu kusinzaako kw'osinzaamu Allah subhanahu wa ta'ala ogoberera butya bwe yasomesa okwe kumumanya okw'obwetteeka twalaba n'ebigambo ebirala ebigoberera ebyo Sheikh Fawzan bye yaleeta byesigenda kuddamu kumanya eddiini y'obusiraamu nakyo twagiraba omanya nti eddiini ey'amazima omanya nti eddiini ey'amazima teri ddiini yonna wansi wa njuba nga y'amazima okuggyako obusiraamu ddiini zonna ezaawukana ku busiraamu baatila si ntuufu newankubadde nga zirina abagoberezi bangi n'omanya ti obusiraamu tebusobola kubaawo nga nnyini bwalina ebirala byasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza kusinza Allah omu yekka nakuyita mu nsi muno nga bw'ayagala beera omuwulize era omugombeera amateeka ge n'ebiragiro n'okwewala okusinza byonna ebitali Allah n'abasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ekibayita obusiraamu nkakasa obusiraamu nabwogerako n'ebigambo biki bingi kati awo nfunziza byonna kumpi bennayo ntegera kisa bulungi ekibayita okumanya okimaliriza al-amalu bihi okukolera ku kumanya okwo kumanya Allah kumanya omubaka kumanya dini y'obusiraamu ekye twakomako mu darusu eyayita ntegera kisa mu kitabo kino we twakoma omuwandiisi yagamba bw'ati naam al-amalu bil-ilmi naam yagamba bw'ati al-amalu bihi yagamba nti qawluhu al-amalu bihi kigambo ky'omuwandiisi kiga nti okukolera ku kumanya okwo li'annahu kubanga la yakfi tekimala anna al-insana yu'allim nkyayigiriza wa yata'allam era asoma bal la budda an ya'mala bi'ilmihi ateekeddwa okukolera ku yirimi ye fal-ilm biduni amalin yirimu
etaliko kumanya etaliko bikorwa inma huwa hujjatun ala al-insan kubeera kweteeka muguwa mbulago kwewaako bujulizi muntu aba yetadde muguwa mbulago fala yakunu al-ilmu nafi'an ilimu tesobola kuba ya mugaso illa bil amal ojjako nga nyini yagikoleddeko amma man alima na yamanya walam ya'mal na atakolera ku kyamanyi fahadha maqdubun alayhi oyalimu aba basunguwalirwa liannahu arifa alhaqa kubanga yamanya amazima watarakahu ala basira nagaleka nga agakola atya nga agamanyi yaleeta ebigambo bingi Fawzan na watu beyagamba kakati olwairo njagala tuyiga ebintu bisatu ekisooka abantu balimu emiteeko giringanga esatu oba ebiri oba osomya al-Fatiha abantu balimu emiteeko esatu naam waliwo abantu betugamba nti nga tusaba tugamba nti ihdina sirata al-mustaqim tulungamye mu kkubo ettuufu ihdina tulungamye bimaana tunywereze ku kkubo ettuufu ge makulu gaakyo tunywereze ku kkubo ettuufu nga bwe busiraamu naam ekigambo ekkubo ettuufu okunnyonnyola kwakyo ebikinnyonnyola byonna bikwatagana ekkubo ettuufu bwe busiraamu ekkubo ettuufu ye Qur'an ekkubo ettuufu ye sunna okusomesa kwa kuyiza kwa mbaka Muhammad sallallahu ebyo byonna bikwatagana naam sirata alladhina an'amta alayhim ekkubo lyabo bewawa ebyengera nabadde mbagamba ekyengera ky'eddiini nga njogera Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin yagamba nti wano ekyengera ebyengera byali byogerwako tebyali byengera byansi kubo lyabo bewawa ebyengera n'obawo okumanya n'okutegeera kyekyengera kyayogerako kubanga bwe yali ayogera ku balala newankubadde nga balina ebyengera ebyensi teyabyogerako ghayril maghdubi alayhim tutaase ekkubo ly'abantu biwasunguwalira wala ddallin tutaase n'ekkubo ly'abantu abaabula kati kitegeeza nti waliwo awo abantu bamiteeko esatu waliwo an'amta alayhim baamanya amazima ne bagakolerako kubanga obulungamu kitegeeza okumanya amazima n'okugakolerako kibeeta hidaya maarifatul haqqi okumanya amazima wal amalu bihi n'okugakolerako kati an'amta alayhim baamanya amaki ne bagakolerako ye gurupu esooka gurupu eyokubiri ghayril maghdubi alayhim abaasunguwalirwa baamanya amazima ne batagakolerako kitundu ekyokubiri mbali tusaba Allah abatuwonye nabo mu ssuula emu eyo buli lunaku gye tuddingana mirundi nga 17 17 naam be baani abo baamanya amazima ne batagakolerako al-yahud abayudaaya bagoberezi baani abo bannabi Musa alayhi salatu wassalam baamanya amazima omubaka baamumanya ne bamuwakanya Muhammad sallam nga bamutegedde abafu abagoberezi ba Musa bonna bayingira mu katundu ako oba nedda nakyo kibuuzo nedda si bagoberezi ba Musa bonna nti baagaana okugoberera amazima eri abakkiriza amazima awali nabbi Musa
ne bagakolerako. Naye aboogerwako wano be bombaka be yasiŋŋaanawo ne bategeera nti gaaliko mazima ne bagawakanya abamu mu bo. Abalala ne bakola batya? Abalala bakkiriza nga Abdullah ibn Salam yakkiriza n'asiramuka, hatta n'agamba n'Abayudaaya. Yagamba Nabi Muhammad sallallahu nga amaze okusiramuka Abdullah ibn Salam yamugamba nti nsaba obeeko n'ekifo wonkweka nga tebannaba kumanya nti nsiramuse, n'abaako n'ekifo wamukweka. Namugamba nti bw'omala obabuuze ku nze, babuuze ebinkwatako oba bajja kuntemerera bwe banaawulira nti nasiramuse. Nabbi n'amukweka n'abagamba nti Abdullah ibn Salam mumumanyi? Kikyali gye muli? Bagamba ali bw'ati, ye mumanyi waffe, ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Singa asiramuka mukolamu, tekisoboka, tayinza kusiramu. Kyava avaayo n'abagamba nasiramuse. Mukimanyi nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaaliko mazima. Kati eriyo Abayudaaya si bangi abaasiramuka, Abanasaara bangi abaasiramuka okusinga Abayudaaya. Kati bamaghdubi alayhim Nabbi be yasiŋŋaana nga bamanyi nti kyaliko mazima, ekyabaleeta ne mu Madiina kubeera nga bamulindirira, bagamba Nabbi waffe ajja. Falamma jaahum ma arafu kafaru bihi, kye bamanyi bwe kyamala okutuuka, bwe yamala okubatukako bamanyidde ddala, kafaru bihi, bamuwakanya. Falanatullahi ala alkafirin, aya bwegamba awala zalimin. Ntegerekise okyo almaqdubi alayhim baki ekibinja mu Bayudaaya baka kyeyasiŋŋaanawo nekigaana okukkiriza obubaka nga kibukola kitya, oba kigaana okukkiriza kimukola kitya, kimumanyi. Kati akatundu kayingiramu abantu bonna abamanyi amazima ne bagaana okugagoberera, babeera maghdubi alayhim, Allah yabasunguwalira. Teeka ogwokusatu, wala ddaalliin, tutaase n'ekkubo ly'abantu abaabula. Man hum, ebani abaabula? Bebani abaabula? Annasaara, Abakristaayo. Bakristaayo ki? Kristaayo batekola emiteeko ebiri, Bannasaara batekola emiteeko. Waliwo Bannasaara annasraniyatu sahiha, obunasaara obutuufu bwe Nabbi Isa bwe yaliko n'abayigiriza be 12 n'abaabagoberera ku mazima, abo baali basiraamu. Kubanga nasraniya gaali mateeka na kusomesa kwa Nabbi Isa kwe yasomesanga abantu be, so si ti diini eyeetongodde yava mu ggulu ng'abalala bagamba abantu. Tegereka ti amadiini agaava mu ggulu, diini yava mu ggulu ey'Obusiraamu. Al-Yahudiya nakyo kitendo ky'abo abaagoberera Musa, naye nga baali baki? Baali basiranga bwe nabagamba, Nabbi bwe yagamba nti al-anbiya'u ikhwatun li'allatin diinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. Ti bannabbi balinganga abaana abalina abataata omu nga bamaama banjawulo, eddiini yaabwe eri emu, bonna Busiraamu. Qoola abantu eri tawhid, qoola abantu eri kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, naye amateeka gaabwe gaawukana kye yali ategeeza mu bamaama baabwe. Waliwo Abanasaara bakkiriza Isa nga waali ne bamugoberera, abo baali Basiraamu era tebaali babuze. Wabaawo Abanasaara bayita Abanasraniya al-muharrafa, Nasraniya al-muharrafa, Abanasaara aba Pawulo n'abafaanana Pawulo, abakabaka ago bayita Constantine. Abo bonna bebamu ku baazimba Christianity, aba Roman Empire bwe beegatta nayo. Constantine bwe yeegatta n'Abanasaara ne batuuza n'olukiiko lwalinga mu 3 olw'e Nicaea olwasalawo nti
olwayisa okugamba nti Katonda wakusatu ku basatu olwayiro kikole lwakiisa tiyo nasraniya eyogerwako eyagaana okukkiriza omubaka Muhammad sallam egamba nti Katonda ali omu kubameka wakusatu ku basatu egamba nti Yesu Katonda n'ebiringa ebyo ye nasraniya y'abantu abakola ki abaabula gye tusaba Allah eriwo kati mu nsi yonna gye tusaba Allah atuwonye tutaase n'abaabula bagiyita an-nasraniyatu al-muharrafa wal-muzayyafa wal-mubaddala eyakyusibwa etali ntuufu yeriwo olwaleero ekuŋŋaanya ba orthodox ekuŋŋaanya ba catholic ekuŋŋaanya ba protestant naye bina ebavaako ebagoberera ng'abalokole n'abasabisire n'abalala ntegerekesa gye tusaba Allah okutuwonya ekitumi ekyokumeka abasinza Allah nga bakozesa butakola ki butamanya lwaki tebalina musingi banaagujja kwani nabbi gwe baali balina okugoberera ye Nabi Muhammad sallam kubanga omulembe gugwe baamugaana ate banaabana musingi ki abadullah ala jahlin basinza Allah bakozesa butamanya walaba enno baigakaawo waliwo gayazaawo omusajja omukatuliki we yali mukyala yagamba ndi Bikira Maria yalabikidde mu ddenisa lyange abantu ne bakuŋŋaana bajje Bikira Maria abawa omukisa yalabikidde mu ddenisa nasalullah salamata walafia balabikirwa babonekerwa lwaki kubanga eddiini yaabwe ezimbiddwa ku butakola ki ku butamanya Allah yenyini tebamumanyi n'okusinza tebakumanyi yagala kwaziina lwekyo kinjagadde okutandikirako ekyokubiri omwazinyi bwajja ekigambo kino ekigamba nti al-amalu bihi okukolera ku kyomaze okumanya kiriko amasala gagamba nti mas'alatun ma hukum taruki al-amal bil-ilmi ash-shar'i kiramulwa kitya omuntu okubeera nga takolera ku irimu eno ash-shar'i ey'amateeka g'obuki kiramulwa kitya omuntu okubanga irimu agiyize n'atagikolera omuntu oyo alamulwa atya ago masala makulu nnyo geetagisa okubeera nga tugasoma tugamalirize ekyokusatu kijja okusembayo omu ku bujulizi obweyolefu obulaga nti abaatukulembera abalongoofu bwe baasomanga irimu baagikolerangako tebaasomanga nsomi tujja kukiraba nakyo nga tumaliriza inshallah taala barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tunaamaliriza akatundu ako tugenda ku nsonga ey'okusatu nga bwe nabagambye ku darusa eddako inshallah taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah 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 Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Hayya 'ala as-salah quwwata illa billah Hayya 'ala as-salah Hayya 'ala al-falah wala quwwata illa billah Hayya 'ala al-falah la hawla quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallaita alayhi wa ala innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik alayhi wa ala ali innaka hamidun majid Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'imati Muhammadan Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe tugendedde mu kuwummulamu tugambye nti ensonga ey'okubiri ku nsonga ennya omuwandiisi yagamba nti zikakata ku buli muntu yenna okumanya
ensonga eddako al-amal bihi okukolera ku irimu eyo gy'omaze okumanya. Irimu kiki yali ategeeza nokolera ku kiwa njagala okutandika nakyo okukolera bihi dhamiri edda ku ki edda ku irimu nakasigirwa edda ku irimu. Irimu ki omuntu gy'ateekeddwa okukolerako kijja kuba kikulu nnyo gye ndi okumanya nti muli nange oba nzikirizibwa okulonda kanneerondere eyo tagenda kunyingira. Irimu eyogerwako ekolerwako ye irimu ey'okumanya Allah n'okumanya omubaka n'okumanya eddiini y'Obusiraamu. Wetugendedde okuwummulamu tulabye nti abantu balimu emiteeko esatu gyegiriwo emiteeko esatu okusinziira ku Al-Fatiha nga bweri. Abaamanya amazima ne bagakolerako abo Allah yabayita atya mu Qur'an tugambe tutya nga twagala tumusaba okubafaanana ihdina as-sirata al-mustaqima kuba ettuufu sirata alladhina an'amta alayhim biwawe ebyengera an'amta alayhim. Waliwo ekigambo kinene kitegeeza nti ekyengera kino eky'obulungamu Allah yakibawa bwe baalaga nti baagala obulungamu n'abawa obulungamu. Naffe tulina okuyitiriza okukimusaba okukituwa bw'aba yatugambye okumusaba nga tukozesa ebigambo ebyo nga mbye tusaba ekyo kimu ku bye tusaba sirata alladhina an'amta alayhim. Subhanallah, kiraga obunene bwakyo mu kusaba kwaffe nga Sheikh Abdul Razak bw'agamba nti eyemu ku dduwa ezisinga okubeera ennene. Baamanya amazima ne bakola batya ne bagagoberera ne bagakolera. Tusaba Allah atufaananye atulungamye mu kkubo lyabwe tutambulire mu kkubo lyabwe. Saba Allah atulungamye tutambulire mu kkubo lyabwe. Kuteeka ogwokubiri tumusaba na gwago tuwonye era nga yatuyigiriza tumusabe bwe tutyo. Ghayri al-maghdubi alayhim tutaase ekkubo ly'abantu abasunguwalirwa. Lwaki basunguwalirwa? Baamanya amazima ne batagakolerako. Baamanya omubaka ti wa mazima ne bamulinda n'okumulinda bagana omukkiriza. Kiyingiramu ekyo buli kiki al-yahudu abayudaaya abo kiyingiramu buli muntu yenna amanya amazima n'atagakolerako n'amala n'agalwanyisa. Akyalwanyisa akikola ki? Akimanyi. Kibeera kizibu nnyo ab'ebitiibwa omuntu okumanya amazima n'atagakolerako n'agalwanyisa okudda engulu. Ebiseera ebisinga abantu abava ku mazima ne bagalwanyisa n'okugalwanyisa tebatera kudda ngulu. Olaba abantu abaali mu salafiya ne bagivaamu ne batandika okugirwanyisa abasinga tebadda ngulu. Bagenda okukomekkereza nga bafudde bannabida abalwanirira bida abavuma salafiya n'abasalafu mu nvume eyeewuunyisa tebadda ngulu. Bakomekkereza bafiiridde mbida nga n'ennwanira gye bazirwanirira eri ku ddaala lya waggulu batyoboola abali ku mazima basukkulumya abali ku buguzi. Lwaki? maghdubi alayhim Allah yabasunguwalira. Arafu al-haqqa baamanya amazima bagaana okugakolerako tebaakoma okwo balwanyisa n'abagali abafuula ekisekererwa. Bakibeera nga eri abatabuliigi abalina ensobi abakola ebintu mu nkola etali ntuufu abasalafu. Ekyo kifuula salafiya okubeera enkyamu muziremu nedda. Bwe kibeera nga eri abasiraamu abalina ensobi
kikifuula obusiraamu okubeera obukyamu? Nedda. Lwaki ogatta salafiya n'ogigatta n'ensobi z'abasalafu? Naam. Lwaki ogatta obusiraamu n'ensobi z'abasiraamu? Eyo enkola y'abazungu ekwata ebikolwa by'abantu abakyamu n'ebigatta ku busiraamu, nga bamanyidde ddala abalayi b'obusiraamu nti obusiraamu bari'u. Eyo ebikola tebikola butya, tebiriyo mu bo, bakwata ebikola biteeka ku busiraamu. Olwo ne bategeeza ensi kyowo bwe busiraamu. Busiraamu bakola bwe batyo. Ogwo musiiba. Bismillah. Tobeera mwenkanya ne wabeera nga mulabewo. Oteekeddwa okubanga bw'oba omulamula obeera mwenkanya. Wa idha qultum fa'dilu, bwe muba mwogera mubeere benkanya. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Okubanga omuntu omunyiigira olina obutakkaanya naye tekikugaana okubeera mwenkanya ng'omwogerako, ng'omuwaako obujulizi. I'dilu, obeere benkanya, huwa aqrabu littaqwa, kyekisembeza abantu eri okumpi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera benkanya. Wala wala anfusihim, kabeere ku bo oba ku bantu baabwe oba ku b'eŋŋanda zaabwe, beere benkanya. Naam. Munfunye? Teeka ogwokusatu mu suratul Fatiha. Tumaliza ghayri al-maghdubi alayhim wala ddallin. Tutaase n'ekkubo ly'abantu abaabula. Bafaanana batya abaabula? Abadullah ala jahli, abasinza Allah nga tebakozesa kumanya. Tebalina kumanya. Nabo twasaba Allah akola atya? Tufunawo kyakuyiga ki? Nti omusiraamu yenna amanya n'atakolera ku kyamanyi afaanana n'Abayudaaya. Omusiraamu yenna asinza Allah ng'akozesa butamanya afaanana ki? Afaanana Abanasaara, nga bwe twayogera emabega mu darusu ezaayita. Ntegeerekese bulungi. Kyo kiwedde. Kakati tugenze ku masala agaddirira agasembayo. Ma hukum taruki al-amal bil-ilmi ash-shar'i? Kiramulwa kitya omuntu okubanga ategedde amazima n'atagakolerako? Omuntu oyo alamulwa atya? Al-jawab, okwanukula kw'abaulama, taruku al-amali taratan yakunu kufran. Okuleka okukolera ku ky'omaze okumanya olwo kibeera obukafiiri. Wa taratan yakunu ma'siyatan, olwo kibeera obujeemu okuba nti obalibwa nti oli mujeemu naye ng'oli musiraamu. Wa taratan yakunu makruhan, olwo kibeera nga kitamwa ku muntu okuba nga ayize irimu n'atagikolerako. Wa taratan yakunu mubahan, olwo kibeera nga kiri mubaahu, kikkirizibwa okubeera newankubadde ekintu okitegedde n'otakikolerako. Aleeta omuteeko ogusooka. Yakunu taruku al-amal kufran, okuleka okukolera ku ky'omaze kubeera obukafiiri idha ta'allama asla at-tawhidi thumma taraka al-amala bihi. Singa omuntu ayiga tawhidi, amanya nti Allah yateekeddwa okusinzibwa, oluvannyuma n'akola shiriki. Ayiga, asomesebwa nti Allah yateekeddwa okusinzibwa, oluvannyuma n'asiŋŋaanibwa mu masabu. Oyo okuleka kukolera ku kyeyategeera nti Allah yateekeddwa okusinzibwa kumujja mu buki? Mu busiraamu. Kubanga kyaba akoze kijja omuntu mu buki? Mu busiraamu. Ntegerekese? Ekyokubiri, mithaalun akireese, idha alima anna Allah huwa al-mustahiqqu lil-ibaada wahdahu, singa kimanya nti Allah yateekeddwa okusinzibwa yekka, thumma dhabaha li ghayri llah, bwenyuma n'asala ku lw'ekitali Allah, fayakunu hadha al-amalu kufran, kikolwa ky'obubeera bukafiiri. N'asalira ennyumba, n'asalira emmotoka, n'asalira bulooka, n'agenda mu kyalo ng'agenda mu hijja, asibule ebijja bisobole okumuyamba okutuuka obulungi e Makka gy'alaga. N'agenda ayabye ennyimba eŋŋanda ezirimu ebikolwa ebyobushiriku, naye ng'akimanyi
ti Allah yateekeddwa okusinzibwa oyo newankubadde nga amanyi oyo okuba nti amanyi ti ebikolebwa tebiteekeddwa kukolebwa bitali Allah okusinza kwonna kulina kukolerwa Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga akugabanyiriza bitali Allah subhanahu wa ta'ala okuleka kukolera kukumanya okukola kutya kumukaafuwaza aleeta ensonga endala yakunu tarku al-amali ma'siyatan إذا علم بتحريم المعصية ثم ترك العمل بالحكم واقترف المعصية singa omuntu amanya nti Allah yagaana obwenzi Allah yagaana okulya riba Allah yagaana obulimba Allah yagaana obufere Allah yagaana obukumpanya Allah yagaana okugeya oluvannyuma lw'okumanya nti ekyo kyagaanibwa ate n'akikola kyo kibeera maasiya bubeera bujeemu kiyitibwa bujeemu kubanga ekikolwa kyaba akoze busiraamu tebugamba nti kimujja mu busiraamu n'okyo abalibwa nti muki abalibwa nti muki mujeemu kyakoze kya bujeemu naye musiraamu omuki omwonoonefu ekyokusatu mithaalun aleese ekyokulabirako alima bitahrimi shurubi alkhamri yamanya nti okunywa omwenge kiri haramu naam au tahrimi zina oba obwenzi tibuli haramu thumma iqtarafa dhalik vanyuma nakikola fahadhihi maasiyatun la tasilu alkufri obujeewo tatukudaya bukafiri fayakunu adamu alamali bihi fayakunu adamu alamali bima alimahu min hurmati shurbi alkhamri wa nahwi dhalika maasiya kitegeeza nti okuba nti takoledde ku ekyo kyamanyi nti kiri haramu obeera buki kitwalibwa nti bujeemu era atwalibwa nti mwonoonefu ekyokusatu yakunu taruku al-amali makruhan kibeera kitamwa idha taraka ba'd as-sunan allati ya'lamuha singa aleka sunna z'amanyi amanyi obulungi bw'okuyimirira ekiro amanyi obulungi bwa rawatib sunna esaliwa oluvannyuma lw'essala amanyi obulungi bw'okusiba ennaku esatu amanyi obulungi bw'okusiba olunaku lw'ebbalaza n'abeera nga alaba birabe ekyo kibeera makruhu kikola kitya kitamwa mithaalun idha alima bisunani rawatibi wa fadliha thumma taraka al-amala biha n'atazikolerako ekyo kitamwa era Imam Ahmad yalaba ti omuntu atayimirira kiro tawa bujulizi atasala salatu al-layl songa sunna ntegerekise munfunye na ngaba kiri ya Uganda nti abantu tebasala sunna rawatib sunna ezigobere sala bade bazisala ninga bakimanyi bantu olumala okusala nga batambula enkola y'abawaamu tebazitwala nti kikulu tebaziriwa na kuziriwa yebaziriwa batyanga tebazisala tamanyi nize zirikiriza essala yazibekera ebituli ebiri mu ssala eriyo n'abatagenda kusiiba sittati kasita omwezi gwa Ramadhani guggwa nakuza sittati z'abawalimu kitamwa omuntu oyinza otya okuwulira nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba oba weewuunyisa man saama Ramadhana si omwezi gwa Ramadhani thumma atba'ahu sittan min Shawwal asa omwezi gwa Ramadhani nayongezaako ennaku mukaaga mwezi gwa Shawwal kana kasiyami ddahari ay fakannama saama ddahara kulla abanga asiyo mwako mulamba n'ojulira hadithi efaanana bwetyo toli mulwadde wa arusazi tolina bulwadde bulala bwonna ennaku omwezi gwa Shawwali ne guggwako n'otasiba nnaku mukaaga kikitamwa era kiraga nti oli mugayaavu nnyo ku lugendo olwo olw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala musajja omu bamuyita Ashtar yali tabi'i so sahaba Ali radiyallahu anhu yamuwa n'obukulembeze yajja olunaku lumu ekiro mu kitundu ky'ekiro nga Umar asala nga Ali radiyallahu anhu asala al-layl naga nti ya amira al-mu'minin sawmun bin-nahar osiba emisana wa sahlun bil-layl atosula otunula osala n'ekiro wa ta'abun fima bayna dhalik ate n'otawana n'emirimu gy'obukulembeze bwe yamaliriza Ali okusaala n'agamba nti falamma faraga min as-sala yamugamba nti
safaru al-akhirati tawilun olugendo lw'enkomerero luwanvu yahtaju qat'ihi bisayri al-layl lwetaagisa okukendeezaako n'okutambula ekiro huwa al-idraj nakwe kutambula nga bukyali lwetaagisa okutambula nga bukyakola ki lwetaaga okukendeezaako n'okusaala ekiro yakiyita kutambula kifaanaganya n'okukola ki n'okutambula nga obudde bukyakola ki nga bukyali omuntu amanyi nti ajja kwambazibwa essande essatu ayinza atya okubeera ng'ekiro kimuyitako nga talinaayo kuzuukuka kwonna kwaza okuseka abeere nti asadde era akassatu kale asaala era akassatu kale asaala era ak'emu kale asaala ettaano bw'aba akooye nnyo asaala emu naye eriyo n'abantu ku lunaku lwa Idi lwennyini lwe baalangirira nti enkya Idi abatasaala layiri eyakubitiza tarawih ekyo kitamwa kiraga obutali okubeera nti kyoyagala tokimanyi obulamu okumanya kyoyagala njagala kise aleeta ensonga eyo muteeko gwokola agamba nti yakunu tarku al-amal bihi tarku al-amal mubahu olwo kibeera nga kiri mubahu kikkirizibwa idha taraka al-amal bil-mubahati singa omuntu ebintu ebiri mubahu tabikoze talina musango wal-aadati al-jibiliya allati kana yafalu nabi ar-rasul sallam nabbi yali akola waliwo ebintu nga bya butonde nabbi yabikolanga nabbi yayambalanga enkutu nabbi yakuzanga enviiri bamanyi bayawukana bafu yazikulizanga mu mbeera ya kusinza oba tekwali kusinza amanyi nabbi bye yakolanga ng'abikola mu mbeera ey'omuntu nga ye tegereka omuntu n'akimanya nti nabbi kino yakikola nakiri yakikola era kikolera mu mbeera ya kusinza omuntu bwakireka afuna musango ntegerekise aleesa embeera ey'okuna naam fala nu'maru biliqtidaa'i biha tetulagirwa kubeera nga nabbi tumwekwatako mu ebyo bye yakolanga mu mbeera eyaki ey'obuntu nga ye ntegerekise naam byataatuga ebitali mu mbeera ya kusinza ntegerekise naam eriyo ababiraba bwe batyo naye si kituufu eriyo abalaba n'okulaba bye yakolanga mu mbeera etali ya kusinza nga babirowooza nabyo abantu bateekeddwa okubigoberera eriyo abantu abalaba nti omuntu bw'atayambala kanzu na nkutu aba tali ku busiraamu musiraamu yenna ateekeddwa okwambala ekkanzu nenkutu enkutu yekyali ekyambalo kyabwe mu kiseera ekyo sitteeka ni muntu ayambale enkutu bulaba aba ajagadde agikole akyambale kyali ekyambalo kyabwe ekkanzu omuntu asobola okwambala ekkanzu aba tajambale tumuvunaana tegerekise nti lwaki toyambadde ekkanzu eringa abalala bakirowooza atayambala kanzu si musiraamu olwo baŋŋamba nga akaafuoza atayambadde oyambala otya empale n'essaati sallallahu salamatu alaafi obubeera butamanya tegerekise bulungi naam tya amaliriza seeka ng'agamba mithaalu era kyereeta mithaalu naam mu byafaanana sallam itaalatu sha'rihi okuwanvuya enviiri ze okubeera nga yakuzanga enviiri okubeera nga ino shara bino ebigambo byendese biva mu shara ya Sheikh Salih al-Sheikh nanyini shara eno gambe eyo bivudde etoka kati wako okuza enviiri okuba nabbi akuza enviiri nga bwe mbagambe akirese naam mas'ala kati alesa mas'ala malal hal tarku adh-dhunubi wal ma'asi yu'addu amalan wafa okuleka amazambi n'obujeemu kitwalibwa nti mulimu muntu gwateekeddwa okukola aljawab naam tarku adh-dhunubi wal ma'asi yu'addu amalan kuleka amazambi n'obujeemu kitwalibwa nti bisharutin an yakuna dhalika imtithal amrillah kiteekeddwa okubeera nga kigende omuntu akikola lwakuteeka mu nkola kiragiro kyani omuntu aleka obwenzi ku lwa Allah gubeera mulimu mulungi olwo so si abulesa olw'obutaba na biseera twaleka obukumpanya n'obulyaza amaanyi ku lwa Allah so si abuleka olw'okutya okufiira omulimu tegerekisa ekyo n'aleka akola omulimu omulungi alina okukola nga akola ibaada alina ogikola nga agikola lwakuteeka mukola kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala n'aleka haramu okufuna empeera yalina kubeera nga amuleka lwakunoonya lwakukola ki kugondera Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah yagaana kino kankireke ntegerekisa bulungi nsonga bwetyo wefaanana nga tumaliriza barakallahu fiikum
aga masala nga maliriza njagala tuleete ebyokulabirako bye bisemberayo ddala kuba tukulembera balongofu kutyo bye baateekanga bye bayize mu nkola nakuleeta ebigambo bitono si bingi ikigambo ekisooka hadithi ya umul mu'minin ayitibwa Habiba Habiba kyala omu ku bakyala Nabi sallam agamba wati radiyallahu anha agamba nti yayogera hadithi egamba nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man salla 12 rak'atan omuntu asayira aka 12 fi yawmin olunaku wa laylatin yashru bunya lahu bihinna baytun fil janna Allah muzimbire nyumba mu janna era aka 10 na meka tunaba kusala subhi era aka 2 dhuhri era aka mukaaga eziri mukaaga za dhuhri naam osala 2 tunasala dhuhri osala 2 osala 2 osala 2 omaliriza dhuhri zera aka mukaaga go 8 magharibi era aka 2 ezo 10 isha fanyuma isha aka 2 ze 10 nezo zitarawatib bazita arrawat sunan rawatibi sunne zigoberere swala nga desawuka nako kikirizibwa n'okukirizibwa omuntu okuziriwa bazibeera zimuyiseeko nchala yogera hadithi nabbi yagamba nti azisala Allah muzimbire nyumba mu janna kyava agamba omukyala Habiba qalat Habiba ma taraktuhunna sazirekayo mundu sami'tuhunna min rasulillah kuba nawuliranga nabbi azogerako nti azisala azimbirwa ennyumba mu janna kitegeeza kyekyo nti bwe yafuna irimu emugamba nti azisala azimbirwa ennyumba mu janna yagikomyawo wabula yagenda nazo mu maaso yazikolerako nomulimu nekyokuyiga ekirala nti bakyala bannabbi sallallahu alaihi wasallam bakakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli kiyayogera kyonna bwali bulungamu bamuwaako obujulizi obukakasa nti yali mufere era bo bennyini bamusomako obusiraamu nabagamba wano mu darusu ezayita ne bujulizi obulaga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bako w'amazima obusiraamu dini y'amazima ntegereka obulamu bwe ne bakyala be ne basahaba be bamwogerako biki wulira omukyala bwagamba bwe yazisomesa ma taraktuhunna sazireka mundu sami'tuhunna min rasulillah kuba nawuliranga nabbi azogerako kyala Habiba radiyallahu anha Ibn Umar yayogera haditha njengera okubasomera agamba nabbi yagamba ma haqqu sallallahu alaihi wasallam ma haqqu muri'i muslimin lahu shay'un yusifi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun inda tisikitufu ku muntu yenna ayina kyalama ayina ekintu kyateekeddwa okubeera nga akiraama okwebaka ebiro 2 tegereka okujjako ng'ekiraama kikiri luddawa kiri mitwetwe wasiyatu maktuban indahu kujjaho nga awandiise ekiraamo kye omuntu yenna ayina ekimukakatako okubeera nga akiraama akiwandiika teyandyebasa ebiro 2 okujjaho nga alaamye tukola makulu miteeka 2 waliwo okwolaama okw'obwetteeka kwe kubanga olina hukuku z'abantu olina amabanja g'abantu olina ebintu by'abantu kakati bwako okuwandiika eddaame n'olaga ebintu ebitali bibyo tewandyebasa ennaku 2 nga tobiraze okubiwonya okubula newabaawo okulaama okutali kwa bwatteeka okulaama gye banaakuziika okulaama abanaakusaalira okulaama butya bw'ogenda abanaakunanza okulaama okukkirizibwa naye sikwaki si kwa bwatteeka okulaamira omuntu atakusikira talina mugabo mu maaliyo n'omulaamira nti muwadde ekintu gundi kitasuka kimu kyakusatu osikwa bwatteeka ntegerekese bulungi kyenjagalamu ekikulu yagamba Ibn Umar Abdullah ibn Umar Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar yagamba bwati agamba nti ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu rasul sallama
qala dhalika illa wa indi wasiyati sayitwako kiro kyonna okuba nawulira nga nabbi ayogera ekigambo ekyo kojjako nga nina eddaame lyange. Kitegeeza nti okuba oli yawulira hadithi yagiteeka mu nkola, teyawulira mpulire. Fombulifuzi bwe tulina olwaleero omulembe gwaffe abantu yeri mbawulira mpulire naye tebakiteeka mu nkola. Tubola tulina ebizibu bingi. Abantu basoma, Uganda erina abantu abalina diguri, naye oyinza okwewuunya ebigenda mu maaso mu Uganda. Ntegerekise ebigenda mu maaso mu Uganda bikwewuunyisa. Nasallallahu salamata wal afiya. Allah atulungamye era atunyweze ku ddiini ye nga bw'agyagala. Akati abaatukulembera abalongoofu abalala abatali basahaba mulimu Imam Ahmad, yali omu ku bamanyi nga bwe nabagamba. Yawandiika ekitabo kye bayita Musnad, aga talina hadithi gye yawandiika kujjako nga yagikolerako. Yagamba bw'ati, aga ma katabtu hadithan, sirina hadithi yonna gye nawandiika illa waqad amiltu bihi, kujjako nga nagikolerako. Yawandiika hadithi eziwera emitwalo 3 mu kitabo kye bayita Musnad, illa waqad amiltu bihi, okujjako nakikolerako. Hatta marra bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ihtajama وعاطى الحجام دينارا. حتى ولو حديث جنوانديك غير النبي صلى الله عليه وسلم يرمك كبيت حجامة يغين يريو omuntu okumulumika okumujjamu omusaayi bwagenda yo فأعطى الحجام دينارا eyamujjamu omusaayi n'amuwa dinaari emubweti onfuna حين احتاج أجمانتي فأعطيت الحجام دينارا نانجا بالنجين وكون كلكو حجامة يأكلكو حجامة نمو دينار أروكتوك إذا حديثي تقولك فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. نيو حديث يجيكولاتيا nakwata n'omuwendo gw'essente gwennyini nabbe gwe yawa hajja naye gwe yawa yamukolako hijja olw'okukolera ku irimu gye yasoma. Imam Ahmed Abu Abdillah. Kakati oyo ne tumumaliriza ne tufuna omulala. Wajaa muwulirize fil hadith ne kijja mu hadith waliwo kyembuuse wano kyenjagala muli kino kya Imam al-Bukhari bamuyita al-Bukhari. Bukhari amanya ge yani naye namwogerako wana amanya ge Muhammad ibn Ismail yazaliwa mwaka ki 19 mu mmeka? Naam 19 mu nnya bwe nabagamba naafa mwaka ki 25 nawangala emyaka emeka 62 bwe nabagamba. Imam Shafi amanya ge yani Muhammad ibn Idris Shafi'i yazaliwa mwaka ki? naye nabyogera ntandika y'eddarusu yazaliwa mu 15 afa mu 2004 awangala emyaka 54 yafa Bukhari waali naye nga akyali muvubuka kyali muto yafa mu 2004 Bukhari yazaliwa Bukhari yalina emyaka emeka Shafi yafiira ono yazaliwa mu 1904 oli n'afa mu 2004 wayitawo emyaka emeka 10 yali alina emyaka 10 Bukhari Imam al-Bukhari Imam Shafi yafiira rahimahullah ta'ala. Agamba Bukhari mulega bya Bukhari kino kinene nnyo agamba nti magtabtu ahadan saga ya muntu yenna qattun mundu alimtu anna al-ghibata haram kuwalo namanya ndo kugeya haram sadda yogeya zira mu statement magtabtu ahadan saga ya muntu yenna mundu alimtu anna al-ghibata haram kuwalo namanya ndo kugeya haram agant inni la arju nsobira an alqa Allah okusinkana Allah subhanallah wala yuhasibuni an ngtabtu ahadan
nga tagenda kumbala nti nageya omuntu yenna. Kuba olwo namanya nti okugeya haramu, saageya muntu yenna, oba olyawo nensinkana Allah nga tagenda kumbala nti wageya gundi. Ye Shaafi yagamba nti singa nali wakugeya nandigeyeza maama wange kubanga yasaanira okutwala empeera z'emirimu gyange. Olwaleero ogumuku erimu ku mazambi agasinga okubeera amazibu ennyo eri abantu b'omulembe guno kwe kugeya n'okutemerera n'olugambo. Banoonyereza ne ku byetabakwatako. Gundi ali bwati ne gundi ali bwati, kino kiri bwekiti, kino kiri bwekiti. Hatta ogenda okwetegereza nga kyoyogerako wawulira kiwulire nga sibe kikola kiti, nga sibe kiri. Imam Ibn Qayyim bwagamba nti osiŋŋaana abantu ng'asaala ekiro asiba emisana naye nga tasobola kubeera nti yeekuuma okugeya abantu n'okubatambulirako. Ye Shaafi bw'atyo bwagamba Imam Bukhari. Olwaleero okugeya kwafuuka kwa ddiini. Nalabye omusajja ng'ayogera ebigambo ku omu ku bakulembeze b'Obusiraamu ng'akutemerera nga binene. Omusajja oyo ali bw'ati yakola kino ng'ayogera amazambi amanene ni ng'agogera ku katambi nga gakwasa ensonyi okwogera, sobola kwogera ku kitutu kye. Wastahyaitu, n'enkwatibwa ensonyi. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin, Allah ganti okunyiigira abantu n'okubakyawa tekubagaana ng'okubeera abayinkanya. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, mubeere benkanya. Obwenkanya kikisembeza omuntu eri okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo obeera nga okwogerako ku kintu ekikyamu kugenda kwongera obukyamu. Bwekiri kati mu mbeera efaanana bw'etyo olina kubeera ng'okyerekereza. Yutahammalu ad-dararu al-khas bidafi dararin aam. Bwekibeera nga obubi obuli mu kintu olaba nga bwe kinaasukka ku ggwe bugenda kubanga bukosa bubona, kosa kwabo okukola kutya kubeera kunene, waakiri gwe gumiikiriza buleme kubeera nga bubona. Ntegerekise gumiikiriza naye olaba ebigambo ebyogerwa ne weewuunya na butya bwe tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, okusinziira ku bigambo ebiyita ku nnimi zaffe, okutemerera, okuvuma, okugeya kwafuuse eddiini. Ekiri ku TikTok abantu bavuma buli gwe baagadde ne bamukubamu ebifaananyi bye baagadde nga balowooza nti ekyo Obusiraamu bukyagala, ne boogera ku buli gwe baagadde. Tebagambwako baagala baseeka boogere bye baagala, kasita baawukana ku bye baagala nga bakuteeka mu kafaananyi nga bakuvuma nga bakukola byonna bye baagala nga balowooza nti eyo ddiini. Nasalullah salamata wal afiya. Ebyo byonna bannange bibi. Abafu omuntu avunaanwa byawandiisa n'omukono gwe ku TikTok agenda kuvunaanwa byeyawandiika oba byayogedde oba ku Facebook. Ntegerekise? Naam, ogwe mulembe gwe tulimu. Naam, tumaliriza na kino kya Imamu Ibn Taymiya butya we baakolera ku irimu abaakulembera abalongo. Ibn Taymiya agamba bw'ati: jaa fi al-hadith chajjam hadith man qara'a ayatal kursi, eganti asoma ayatul kursi dubla kulli salatin buli luvannyuma lw'essala lam yamna'u min dukhuli aljanna illa an yamuta. Tewabaawo kimuganye kuyingira jjana kujjako okufa. Kitegeeza nti okugisoma kuyingiza omuntu ejjana oluvannyuma lw'essala. Nziramu hadith man qara'a ayatal kursi, enasoma ayatul kursi dubura kulli salatin buli luvannyuma lw'essala lam yamna'u min dukhuli aljannati illa an yamuta. Aba talina kyabudde wakati we nejja n'okujjako okufa. Wulira ekigambo hadith mu Nasaa'i, Sunan Nasaa'i. Qala Ibn al-Qayyim agamba balagani, nafuna obubaka an Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, kuba Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi annahu qala, yagamba ma taraktuha, salekayo kugisoma kulla
aqiba kulli salatin buli luvannyuma lwa ssala illa nisyanan aw nahwuhu okujjako nga neerabidde weerabise oba ekiringa ekyo buli namalirizanga essala anfaayo nnyo gisoma olw'ekigambo kya nabbi kyagamba nti agisoma oluvannyuma lw'essala empeera yaayo jana aba talina kimuganye kuyingira jana okujjako okufa bwe bati abaakulembera abalongoofu bwe baakoleranga ku irimu tebaasomanga nsome tebabuuzanga bubuuza bibuuzo ne bakomaawo seeka kino kiramulwa kitya nti kiri bwe kiti oli akubuuza ekibuuzo atere agonderwe kyayagala okukola seeka kino kiri sunna oba kiri waaji ayagala omugani kiri sunna alekeyo kikola seba twebali abatukulembera abalongoofu ntegerekese bulungi eddarusu yali ebadde ku mutwe gw'okukolera ku nsonga ey'okubiri al-amalu bihi okukolera ku irimu gy'omaze kumanya Allah okumanya omubaka okumanya obusiraamu darusu eddako inshallah taala egenda kubeera ku nsonga ey'okusatu egenda n'ey'okuna oba oliawo nga yenaasembayo ku nsonga ennya tugende ku nsonga endala eziddako egamba nti addawatu ilayhi ay dawatu ila al-ilmi okukoola abantu era ekyo ky'omaze okumanya wetugenda okutandikiraawo tewagenda kuba wawanvu tugende ku darusu eddako esemberayo ddala inshallah taala saba Allah n'ebigambo ebyaleetebwa peegi ziringanga 3 ezisigadde sijja kuzongerezaako bigambo birala okujjako ebitono ennyo tumalirize ensonga eyo yeggwe tugende ku nsonga esa jazakumullahu khaira wa baraka fikum wa nafa'a bikum waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu yarda wal husni al khatima اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك من سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك من سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك من سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من كل شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين صح لنا شأن كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته